Music wa formula boti Uganda. Music wa Uganda ensonga lwaki buli lucha tugamba abatanzania batusinga abanigeria batusinga butaba kimu njawe gendereze nyawe no abantu bano tumanyi mbu kamyono yakya kumacha na ayimba ne palaso na ayimba abawagizi baffe beba mune bana abantu balinga bagamba gobya abawagizi ba munno abagizi bamu kwa buli okulimba olunyuma omuntu agalo akamyono wageno kwagalo olunyuma ne kati fetwenemereddwa okugamba abasajja ba Nigeria baleeta omwana omutonga zenga ze kuchata kubulima ne lukwata ne bamukwata ne bamupostinga ku page zaabwe ne bamukwata watolima ne bapostinga buli wamu bennyini abanene ne wana Uganda waliwo kirabyewa era kamyo nagira postinga za Palaso na Wizo oshege nenga gwe kati mpozi kamyo namulabyawo namulako ne Mudra nga introducinga Mudra agenda bawa akabibi kiyo kitegera singa buli muyimbi akola ebintu ebityo kiba waawo ka buli muyimbi omunene n'abaako omuto gwakola n'abaako abato baleeta abatawo boita ne babana kale bateke ku kidoocho bayimbe bakole nenga oli gwe kale nga gwe manager era bagenda basika bazawuwo obo kitegera example njulira ku big guy nze big guy bisere bala abantu bali bamukyayire nnyo nga kinnuma nnyo nze blood nga sinagira na Ivan yawo nalagiranga ne big guy ne mugane muyimba big guy ye muntu nga kama cyane mugane muyimba nga oli upcoming oba rising star nagamba akodi kulikayo nakola wati nakwaye kumi nakochayo okitegera so kugamba kyannumanga nyira bane mbebaza abantu bonna mbebaza nebaza fani base yo nayo nebaza bana Uganda okera kumacha nimbera nga wallahi mwasonywa nze mweyitira blood wange big guy no mutima omulungi big guy no mutima omulungi muganda wange omulungi ennyo zabira mu covid nga blood sina kyakulya nanterako 10 sina kyakulya nanterako 5 ninga nenkimanyi tayimba bantu bamukola ki nembeba nenga nebaza nnyo abantu mwenna bannange mbebaza okubera nga mwaso okudda ne mumanyambu waliwo omuntu alina okweyiza afune kyajje ewantu nenga atalina kijjayo kusoka laga mmwe mbu ate ye kyaliko nenga abantu fenna neobeera gwe muganda wange ali eyo oba sister wange obaani buli wofunanga ewantu wonna nga aliwo ssente nga siza mubi kuyiwa musaayi siza mubi kukusiyaga zifune gumira bana bakunyigire gosokobera obulungi ojja bayamba maaso eyo bagaye nti waye gundi yakola bane yatuyambye batuya ola musajja buyo kati twogera atuyamba tali muntu agenda kwagala muntu ali bubi buli muntu ayagala muntu waba atayina alagambwa agenda ki maaso kitegera so nze blood wange big guy mze chovula ba na postinga nga bamu ne bajja mu ne bantakinga cyo postinga yo guy nenze nga mupostinga kula mutima gwanda go mulungi ngati sibya politics nga nze nampostinga nga ku mutima gwe yali andago mulungi blood yampeza nga sente mu covid so big eye tokutumiddeko nnyo kati sigana kubuuza music yakuyisa atya mu covid kubanga already mwatandikira mu covid ate uyo gwafunanga abakwochayo manager eri yatekanga mu sente so gwe music yakuyisiza bulungi so fa kuweko naina nga manager eri ngana mugana ngamita na muyomba Shadia nga nina manager ali jinyamita manager Benon bamita manager Benon oyo ngali jinja nga nze mu covid nagenda nge jinja ninga nembere oyo musajja nembere yo banga akola ina company yakolera nga facilitating kuva kulya buli kaongeze tugenda kumba ejinja mbala ngakola nga nimugenda mubaza mu mbere eyo ne promoting endongo banji na manager Kamuru waliwo Siga Sam bane banji waliwo mama baba entertainment mababa kati tomanyi jali mamita mama baba entertainment kebera video zali ya mzo neziriko mama baba entertainment kan acidic vocals ziriko mama baba oyo muchala yambeera onyo kubanze wakawe mbanga ninga mwana yanyanilizanga mwana banji mwana abantu bambeereddewo covid oyo yenna mama baba namulabira mu covid nandaga omukwano nandaga love mama baba yansasulya ke mitwala 5 rent nangamba yoziweyo sasula ku rent oyo kwa namugamba baba mukwa landlord yankubira awulira nampe mitwala aga nensasula rent Niko banji abanyambe osudi wajita Code Africa era omakindye binji mwana abantu ambiridde banji obola nsaba nnyo mukama yali nyambe guno mwaka nanta ati sinefuna abantu benyamba kuba kati ngoyo gwengugambe salongo miro katisazi nali jinja akaddiye abantu benno yambako nakase bana abantu benno okuyira okwo ku mubiri ngebe bagunjirawo kibola ngamba nnyo mukama ati singa anta guno mwaka
Musabe agenda kuta naddala mu kisiibo kino tova mu kisiibo nga tonnaba musaba nze mmanyi agenda bikola era mugambire mga taata benno yamba bangi wali nyambe nemba yamba so uma joli uma jende era nga we gambye olaba bigayi mwafuna kasente ka uma alaikum salam wa rahmatullah kati akasente ka uma kosa akafunako mullo akasente ka uma zinakera ku macha bigayi oyo mulaba anti chegabe bigayi wa mutima mulungi ina kadi njirina ne ntunga bali akasente ka uma naddala mu covid ya na kati waloze bali mukulya kunabudde babadde sima muguli nga batesa bichi abasima ne baga bali mu meeting babafuna sente babali namba za masimu naye mbade kwa example ola uma we yagamba baga gabasero nakawunga bigayi yangu bide simu nanga code yoliwa wali genze nofuna sente guma mwandise wali ne muga blood kale gwe siriwa ndi wali kushero itawo nyimbo katugine kwetwalire goma igo limu sitotege najja nanjima kushero ye makine nga mmoka ya big eye nantolako natoko bali ne ndiye salinga ne nkubira ivan najja tuga ndiye salinga ne batu akasenta ako jali mitwalo bajali etane je jibatwa ekyali kizike blood nazira kwa nemekonzi bampa kizike nanga jangu ngene ivan tamanyi nazira nyongere 10 nangamba kati sonya 15 tiso kumazako omwezi nanga zikekireze mpola kanenga oyo blood nga abira ku message nze siranga muyimbi alina budde bwa muntu nambe ngamba kodi salamu alaykum nuga alaykum salam nangamba oli bulungi nimugaye blood ndi bulungi nangamba kale nendo mujongere balaba mujikuba mujongere temussa mukono mupike nikonze kale blood nanga roba tulina sele pikira ku simu yo teka ku WhatsApp group pika mwana tubanza akasasa musajja oyo chanumanga nnyo star boss chanumanga nnyo kwera big guy banenga bana Uganda nze mbe bazogo okubiri ne yanziza nze ekyo mwakikolera nze ne yanziza nze mwanjirawo mu video okubira nga mwakera ku macha ne mukiza star boss big eye okuda ku stage ne mwana obwagizi wamwe ne yanziza ne yanzege akayimba tulina husband material nakalala connectinga big blood ka connection yazi kuwa taina kushija tampangako yangera ku macha na ntwali wa Alvin bano bana bange bambi bajja bakwate bulungi nantwale ku bishone tuyimba batola bayiseye ne kuziba muwadde ati tajja kunagamba kwate 5 ekifo kyokubere waka obo kitegeera so mwana kaya kasajja ka low feed mbulirayo ku bayimbi nga 5 obo lyawo abakyala n'abasajja boyinza okugamba nti bakikuba naye nga si bakyalibo manyi boogenda okumva kati gobeera gosoga era nina wayo bakyalibe kubanga be bakikuba nze bakinkubira kale tuwemba kati mbakyala ninayo mimbe nga mita Grace Can is my diva is my sweet sis ninayo mulaba muyita Lisa naye ali awali mstruggling ajja ole kwa itake Elsa Tawa nimbera ni mugana mita Vivian Tendo so nemberayo awo banji abakwano banji abayimba bulungi so nembera yawo nembera kati tuddeko mbasajja hi my good friend my brother sure is my brother Dr. Brain kati uze wabula sazi no bakola kati sazi no bakola group bayita Atimandoki tojima Atimandoki ya kati yedio ya kati Atimandoki ya Atim yedoki kati yedoki ya so kata nembera Atim yali wali omu wakapata wakapata yati omuwanvu ilivoyo mudugavu so kati nembera ne brother wamita Henry Mwanji nembera ne brother wamita Dax Cartel omulyeruba nembera ne brother wange nembera ne muganda wange Tom D nembera ne kaganda kange nembera ne muganda nga akata katono baketa Kaliam Voice oyo is my wagambe nti abanaye oyo talina kyakola takola ampita baba code are you fine nemugandi fine nangamba oliwa ndi makinde ndi kujagenda kuja paka salo nakulabako ojja kuja kula mu geto yango girabe obo oli anga jane yeba sho na ingere tubero tukube ekibozi mu kageto kafene tubero nanga mwana code you mean a lot to me banga nze na mtu ambayimbi abo namujjanga yo nga is a dancer nemulaga ba Dax Katera nga gazindi mu videos nemulaga ba Danda the leader naita nezura nti asobola okuyimba ngateneza mbaso yimba nemulaga abayimbi awo so nentoba naye paka waka mbali amungenda paka waka munju ndi mwana muzaale waka era mama wawe anjagala nnyo ba sister be banjagala so because
nange ndetafali nateka kunze kale ng'omulagambo banzi nagenda nga ne mu studio ne nyimba nga mutwa mu studio nga nze nyimba so akonako nkagala nnyo kali awo kaganda ke nkagala nnyo so banji abayimbi ebiganza bonna mbaga nenga omuntu nze inspiring okuyimba yali bayo mta Dr. Jose Chameleone era nze nali nyimba ddoboozi ddene so that's why kyanyangwira nnyo okuswitchinga nezira mu kaloboozi akatini then kali radio yaja radio juka yakulira linga mulaba awo makindi yali ne mama yo nga mama wange amusiba enviri asiba baganda ba radio enviri mama wange nali mpanga tenjaga nnyo radio niko kyusa ki olutambi atera nemberako ne sahao nembera nabawo wadidi awo bishia so nenchu sample kati eno style je muyimbo bajoyimba jibayita batya kati fe tukuba style jibayita afro kati muntu nyizo kuba afro zouk lune kuba afro pop lune kuba afro plain oyo bana kuba afro beat and kali watu so kati fe tulimo tusingapenda mu afro because afro ye style esingo bera mu message songs nga omuntu sokubulira omuntu atenga sokubera ngali music wa mwaina kyagamba abantu buluyimba lwe mufulumya mubako kye mugambe gwanga kituufu kubanga wonna ossa means teri muntu atagamba mwagwa yagala nonya onzisa taliyo teri muntu atagenda agamba kati by the nakoze ekyenjawulo we natadde singo yange bagita Jeniwe Butambala so nagade nyimbeko ku Butambala sibira muntu ayayimbe ku Butambala mba buddu Butambala sijenzalwa nagame nedda jeba inoza tetumanyi bumanyi ngamba kanya simula bangayo ayimbye ku muntu Butambala nenga nekango kanyimbeko ku Butambala wana agenda ke Butambala eyo walo mukwano gamita Ajara muganda wa music jebazalibwa Butambala kanagenda ngaliyo omukolo walo omuntu omu yali ambuza nti naye Butambala eyo eri abantu beddiini endala jebali kyobula nakola ekyenjawulo nalimbye salimbye jeni nalimbye erinya ly'Olusiraamu nayagala olaga abantu ono jeni ono mwana we Butambala jeni atabola nangoye mukwambala musango chibe mbanga mwagala atalina malala koso kutambula nga saga so kinangizo kugamba Butambala abantu je bala badini amala by the way na one ndiji bwenzize eno abasiramu bayitirivu era madini amala je gali nendoza 90% basiramu just ekyo bakitwala butwazi kuba abalaba bebanji naye entalabusi nsanze nyingi obukaya nsanze bungi muzikiti ku muzikiti anti oze musala za Juma sawa za Juma yateera nebo kitandi badde ekyo nina nolwalwe najjako endejje eno ewastabo eri natoro yondoza bayitayo bandejje zanta ya side eyo naye abasiraamu nasangayo bangi kati nemmanya nti ndejje w'abasiraamu no ndejje si w'abasiraamu naye kimanyi kuno kunsi kuno kimanyi abantu bagenda bazuula eddiini y'Obusiraamu kyetegeeza ekituufu era bangi nnyo neri ya mu voice sayo yonna agenda fuka mu Isiraamu essaawa yonna ogenda mukyusa abeera Omusiraamu kubanga Obusiraamu bukoma ku bigambo n'amannya obupracticinga obuwangwa n'ennono buno bulina ebintu byebulaga n'amadiini galina ebintu byegalaga okitegeera ebyobuwangwa abantu bakwata ebyobuwangwa kuloga ebyobuwangwa si kuloga teri muntu atalina byewaabwe kasita obanga mufiisa teri muntu atabiina kibanza eddiini yonna essolo ebyobuwangwa tusagigendamu eyo mmanya ddiini ey'Obusiraamu tebirabawo ey'Obusiraamu tebirabawo naye okkirizibwe ng'omuntu okkirizibwa okubeera ng'olina kye bayita ebyobuwangwa sigenda mu ssabo anti kati ebyobuwangwa oyinza okulooza ngamba genda mu ssabo bw'okera ku makya n'ozaala abalongo tobawa kibbo ng'oli Musiraamu kati kitegeeza oba okkiriza mu byobuwangwa byo kibayita ekibbo si kuteeka mu mafumbi ki ekibbo ky'abalongo okusobola okukwata abalongo n'otukola ekibbo ky'abalongo n'okiteekaawo oba ozadde balongo kiba kintu kyaki kiba kintu kyanjawulo eddiini eno kabebe kati oyogedde ku byobuwangwa okugezanga okwabya ennyimbe eddiini eno nayo eringa ebigaana naddala emikolo gyo gyonna egigendera kukwabya tekkirizibwa mu kwabya lumbe na mikolo gyako abasiraamu twabya olumbe ssebo gye gye bayita edduwa era tussaako omusika olubalumbe ebyo biba bya buwangwa bwetussaako tebiriimu bino byakusomeka naki nedda muganda wange musiraamu abasiraamu tusumika ssebo nebafuna abawala basise ne bafuna simanyi ebibbo n'obusona ki n'abalenzi ne bafuna embuga ezo n'amafumu omulenzi ekikuweesa effumu kutegeeza mu kati oli musajja ozze mu bigere byani
ne bakusiba kiba kitabatya ekifundikwa bakuwadde obuvunaanyizibwa bwani effumu likulaga oli kati oli musajja ekiweesa omwana akamba omuwala kumulaga mbu kati ofuuse maama w'abaana be balese ofuuse maama akakambe kaba kakulaga mbu kati oyina okugabirira abaki abaana n'ekibbo ekyo mu Buganda kirwayinga tukozesa okuwaata n'oteekamu emmere kibakole okunyigiramu emmere mu Buganda yensonga lwaki tukozesa emmere si kandi baba bikoze mbu baloze baba kulaga ono yaddidde ono mu bigere atya wabadde alina byakola byonna badde tuleka amataka ffe ono yali responsible tunava ku ddiini era ddiini tekkiriza nviiri zoosibye zino enviiri ezange sinsibe enviiri ezange zikula bukozi nga zo kati oyo nakyo ono nakyo tekuli wadde akantu konna nakyo bukyanga kuva covid ziriwo ezinze nakaweke abadde nkolakwa ne example wano enviiri ezange zeeranga zokka sali muntu wakuza paka nviiri paka wano naye n'omuntu gwe nabuuza omu naŋŋamba enviiri zonna kasoba nga tewasiba busibi nviiri tezirina buzibu mu ddiini yo ekyo kituufu okuza enviiri kikkirizibwa mu busiraamu kasita abanga nakyo kuba zino ziraba sikkira nkumanya ne nzisiba zinviiri zange enviiri za ku mutwe kati okuzisala engeri gye wazisalamu yetakkirizibwa kubanga wasala kimemeya ekyo kizibwa nekikkirizibwa nate so zikuza zonna yasozireka nezikulayo nazo nezikulayo naye era nze wezikula ngino zuuka era nga bweranze nze ndi musajja wake ffe batuza tulina bakaweke muyitirivu mwenna mwina kaweke era nze nasomanga nga mba nakawalaata kusanirira okufunamu buzibu ki you can come omanyi kawe gwe lwasaniranga n'olyanga n'olusu lwagakuluma akaviiri nga tekavaayo enviiri zange zikalwa ziringa sitiiru okola bwoti obanga atwala olususu ali nene jafunamu accident eno naye tandika yanumisa olususu luno lw'enviiri luno nga nsina omutwe guba gunnuma aluma mba nnumizibwa muno y'emuti paka ne bankola kikayigule kati abantu amu bangamba nga kati ekyanji gy'emaganjo just natuka ekiseera obuwunga nabulwamu ebbanga ddene ne bundwaza nembeera nga mbanga afunamu ataka nga muno mwazibikira obuwunga so they decide then ne bagenda ne baoperatinga ku Abbey Clinic awe wandegeya genda bagenda ne baoperatinga ne bannongoosa ne banjambi kikati sazo natereera ne naga sigenda kudda mu buwunga ati sikankola ekitono nenga nsabenge so ego mulimu naguleka bulesi teri yangoba teri yanga nti genda mulakira mwacha nengamba wendi wona ndiddamu nenkola ki era ibe maganjo bamanyi nagenda ku kyuma kirayo bali bamanyi nenga nagezaako baga amanga bwempulira nga bwe tubakola ki tebakitegeera nakira sigenda kubuuza kusoomozebwa kwofunye mu music sofa kubanga tekuliiwo naye ebimu ndowooza ku birungi byofunye kwe kubanga okola bino byonna olunda obumyu olina botiiki kati ebyo bituukako otya sente zonna ozijje mu music sente siza music nakira mwacha niva ku mulimu gulinga bwegambye nga ndwadde tatange yaŋŋamba omulimu gwe badumanyi muto gubadde ogwo kubeera ng'oliyingirya kubeera mu mashini ogenda kukola sinemugabula simanyi nakala kati emyaka nga gigambye byenyo sina mulimu gwonna gwe nkola nga wendi awo sina kyenkola mbeerawo nga mwana nga mpulira nkweyo osabiriza yukira mwana abayimbi abasinga tebakola babeerawo gama mpaayo okigera natuuka neŋŋamba mama baba nempulira nga omugama mpa naakuwa nyensaba manager eri ng'omugama mpa nenkuwa n'ogamba Kamulu n'osamba Benison oyo w'ejjinja manager Benison ng'omugama mpa naakuwa landlord waffe atukuliza ng'omugayo siina n'akuleka ne bintama so ne decide nga neŋŋamba naye nkoze eki nenda nenkubira tata ne mugataata mwana embeera eganye kati kuyimba yo music ali mutama nenze nganza omuntu mbonaabona okulya sasula rent bikinanga omanyi soko gye waka kubanza wanalindwa wano okujja kuba nakula baba shadi oyo nangamba ne mami oyo nangamba daddy wo era yagamba tandika boutique bashogera boutique yo na kutandika boutique yo nagikwasa n'okolamu nengamba yekale roje ne mugatata eri boutique nja kukola nangamba odi badde nanzigali wali agitandise naggalawo omuntu yasoka yamujja mu sente kana kuba kumbe tata yakola boutique yo naleka tandika okola mukovi nakola boutique nebuzanga tata buli mwezi ampereza emitwalo 15 nenga 15 nga simana mukubira simu kumbe boutique yagikola ambe lwa mayambo sikyakola nga boutique najijja mu sente nakola ampereza ki nga buli mwezi ona mwezi 15 nampeza nganda kusimu buli mwezi kuja buli mwezi 15 buli mwezi nga wampe to 10
nama nanga boutique yo kati je kolechi je kwasaganyize okay so kati otokulunda obumyu bwasangibwa obuyina buno obumyu nali awo wali omukwano we bamuyita Renan Silas kikomeko Vincent abakojja wange nanga mwana alo project y'obumyu biki n'okulunda enkoko naye mba njagala ogiyingiremu nayo kati nani kokola wano ngamze isoko mpeyi mtwala aga nanga bagachi nemuganja atandika linda obumyu bangambye omusulo gw'obumyu kuba wano kano siyo project tulina ne wale wali obumyu obuyitirivu wano kano nkatanda nage wano kanteekewo okwo nebuliza buza nimekubira nga ninyo idol so Silas alina already farm nina farm tulina tuli abantu nga bana ono baita spako ne spaka ina farm so katso gattanika tuchawuza just number ya buki then taniko ku distributing abulu gitusobola nenga guno omulimu kojange nga bamuyita Renan Silas nanga gutandike nago guso tuyambako so olunda obumyu olunda embuzi olunda enkoko byonna kati nzogena kumpaako ki ku byonna tugeragera mu boutique olinde mu kyo oyagala oba kasaati oba kachukua katugwe ku ngeri gyobonye no gyaje ninkubonyeza mullo ngamba nebuzabuza nebuzize ebbanga nenge chimbuzabuza mwana bali ne stress ezo gabe zigambye wane stress toina mu kasente kitegera twatu ekisanga n'olugwero ino kwambala abantu nga ku TV bakubenya nenga omuntu atuka n'olugwero n'okwambala ogaba ngina kwambala nanti yange ndi atenda abono n'osala n'oga kambere waka twabiranga waka nenge kikubizo wakasi kubachi nenga tulina olugwero ogenda kwambala lulungi genda mu bantu ngoye ziweddewo ozambadde zina kati bazimanyi engatto katwagenda mu yiganga tukoma ngenju yonna bagisweepinze yonna mayi mutu okujja n'atola engatto ngoye twatuka na event tuli yanju bwe tuti nega yamita aban ne asha ne tugega iyi mwana ne tusirika ngane mwana abantu babinyo ningi yatubbaga mukwano gwafe bino tujja kudda ndowooza mu episode endala twogere ku projects zino kati nga tumaliriza chap toli mufumbo siri mufumbo olinze eki siri mufumbo nenno omukyala gwenjagala ajja nakulabirira muli mu kawundo kakubiddiriza nenga tweyanga bwe tuyita obufumbo ndowooza kwe kuwoowo olina okubanga wawo naye nga omukyala ye mulina anjagala mwagala mumanyi okwetega mmwe baana mmwe temwetega sinoonya omukyala muyina era mwagala nnyo naye anjagala nnyo mmere kyekutambulira emmere nze nga nze omuntu nali njagala nnyo ettooke nenafunamu alusa n'alusa zigenda kati saa zino ndya ku ttooke nenjanya akaceere nga kapira waako kalimu kasupusupu like river bwe butyo colors ki ezikolera kala nze eri musajja nkuba nnyo red white ne black red white black awo oyagala kujjukirwa otya singa ekiseera kinaatuuka noga nti sikyasobola kuyimirira ku stage obanga music omuwummuza nja kujjukirwa ng'omuntu nze kyenfa nfa nnyo okubeera nga mbeera omuntu agenda obulirira ofuna nja nnyo omuntu nfuna ekintu kyembulira ku gavumenti ekikole so nkifuba nnyo njogereko ng'omuntu ebyafaayo kodi yakola olimba bwe nelukyusa gavumenti n'ekikola ekintu bwe kiti kyo lwali twagala bwe esaya kati ng'ojjewo Katonda yatutonda ekirala ekitufuga gavumenti bwenkera kumacha ne creating omulimu wali eri government neegula bange baita ina idea go creating egenda kujeteko musolo obafunye bulungi nkira kumacha ne ngamba kati kote si kanundo umyu kole farm nojiko anewera nebera nene nnyo kageze kyalo kino nga kiramba nga bumyu government egenda kujiye kulambule emanye otunda omusolo gwa sente bwe guti mitunda bwe kibere bwe kiti yo government ejegambe kati ku project bya lundo bumyu tumutadeko omusolo bwe guti ninga yo tegucreatinze guwa abantu gukola bwoshitegera kati njagala mbo omuntu agenda okwogerwako eyakyusa gavumenti nekola ku kintu abantu kyebeetaaga njogereko ng'omuzira mu music oyongeddeko ki simanyi oba ontegedde abasinga ebiseera bino agaseeko kuba nti ayizeeyo ekivuga nti ojja mmusanga nga ayimba then bwakubirako n'ekivuga gw'oli muwandiisi wewandiikira music ya music mwewandiikira naye nze ate seemalirira era nfuna gye nzija
ne kubanze mpandika nempo mwe awulirizaamu nongosemu olumu mpeza ali yamuli amune waba olumu wanga code so kujena kinja tukwasa into yisemu ningende wewe bana je wange obushegera so inze music ono muyizemu ebintu bingi mwana kufuna ndiko planinze yo kubako kyoyongerako tugeze okuyiga yekyuma bingi nnyo era mbadde nga practicing nkola practice ya drums Code Africa ongangizako kuba drums wali wangambye we nabuuse mbo okusomozebwa okuyina mu music naye nze sikula okusomozebwa kuli mu music mwana temu tatafuna kusomozebwa mu mulimu gonna kutubulire tuggalewo okusomozebwa okwenfunye mu music okubeera nga omanyi okubeera nga abanda banga mu kiti kiri nga nkola videos e millions 10 bakyandabira mu millions 10 zeso akola video okitegeera ogenda wa director wa video yenga akola ba agoina sente bakola nga video ya million 10 nogende wa producer lokwakala wakola nga obukola wa nesimu naga okola sente bweziti so kusomozebwa ko kumpisa obinyo nogende wa president lokwa lori balokwa ku NBS ninga tamandi ku NBS nayo mukuru badiru oba ninayo ba mase ba focus ibona mikwano jange waso kuba olimba kwene oli wawulira ngo omutwalide oluyimbo balo twa ku TV nda yabanga agamba baliyo basasula nyingi TV ya bay tomba nsaba ba presenter ngaye mwaga tukwata genda mwe ngankubye hit nje nkimbire ku kivulu kyo tukwata genda ne mwene embera nga tujja oshegera enembera buliwola omuntu atisinga olaba inayo watuseeko manyano we mwongerako akenda kusobola okungera kati kwa example ya planet abadde ngeyo mu ghetto nga teryamu baako ne planet gotoman TV shows akubyeza bwerere nayimbira bwerere TV shows oshtegera nenga olito wali yala kubenyima nga teyasoma mugaleta nkuolimbira ku TV lwaki balinde ekyo oshtegera kusomozebwa kungi ko tusanga mu ndongo kungi sibula kale banange nyanza nnyo okubeerako nammwe era nsanyuse nnyo nenga bale kujja muganda wange nonkyaliyako alhamdulillah mukama akuddizeewo n'amakubo gonna agakulongose Allah so banaye mwena amanya bampita code 1 amanya bampita code 1 so right now toli mu early music right now anze ndi mu early music ndi mu early music ndi mu anti coleta right now siri mu early music right now nyimba right now ndi mu fulumya single oli solo artist right now ndi solo artist nga ne muganda nga weyetereza jakola ki jali wanetereza nalabanga mugasa bajuwe damu natera no juwo weri bwenyimbo zitambula weziri naye wanetereza yenga nalabanga mugasa aja komawo obana wanalabanga naye asoko kubanga yozi single ye manager eri wanalabanga atwetaga babiri era agira tuyita babiri tujja kuyimba ngameka ninga buli mwasula uwe buli mwabera uwe osegera then tetwagana kugenda ku stage ne tuyimba era baba bookinga babiri baba bookinga radio atuke kisera ngenda ngayimba ku birthday ngayimba yekka nanga lo birthday zembadde ngenda nga konga bakanoga nge bampisa Ivan bana ngama ndi busy banako basigaswa ganenga ne nyimba yabande bakubenduru ngangize ne nyimba kitegeeza bobe radio tekitegeeza kubeera na munno mumbere bulamu nga muri muti budeno muri muti muruka mwana diwo nzibu nnyo kuuma so by the way to win number ya bookings number ya booking ngenda wayo yange wange chimpesa yange nze manager yange tuogerezeganya bulungi era nsomboga manager waliyo nakola bwati nina uno njogende naye akobya wati yasonga mba mukole kwa mukwano gwo so number yange eri 0703 26 3802 oba 0703 abiri muka olugana rukusumbuwa hali yogera mu luzungu nze abiri muka kanjoge 0703 abiri mukaga asatu munana then 02 okay awo bofu na code 1 wow jota social media nze sina wesimba sirina business ba business wowe uli anga goneta ganyimbe ku lumbero ngagenda kusasanja yimbako kikira kuzobo mpasa ngobo sasude nyimbira sente ngakulumbe balongo gwe custom pita ngompadde sente social media zange zona ziliko code 1 yugi code 1 yugi nazo code 1 yugi wonna tewali twaje siri yonna iliko code 1 yugi nenga abadde bagamba code nayo kana even no nzenga nange bwenkira ku macha radio yake macha nateko kola singles naye nkola single bwenkola single
mugana wange wa vibe bwawulira nga alwetaaga oduteekamu ngagenda luteekamu banze badde music nyingi badde nga nkwalenga mba Ivan nakoso ni balugero gero oteekemu nanga nja genda noddayo nga tannateekamu ngolondovaako wadda mulalumbuza nga mugatu wagenda kasayita omwezi mga tannalumbuza ngolomanya olongera dutasingo ne waddamu ganja teekamu taluteekamu okujjako ng'olina akatalekeka kkiriza nve ndejje akataleka kali kamba naye mwagale music waffe omupya akayimba kanga kapepa kayita Jenny ow'obutambala akayimba kayita Jenny ow'obutambala bane mwagale Ugandan music abayimba nje batadde ennyimba empya nenze njogera bange bakuluse Gilliam Voice atadde akayimba Acidic Vocals atadde akayimba Vivian Tendo atadde akayimba akapya bambi muberenga musayimbye boss boss kati mubere banenga mwagalize obusembye awo bubadde bunyumira ayinawo metalavu awo akoze simuta kadani mwecha chimbaga dani kati nkole liko mwagalize buli muntu mwagalize buli muntu ekya chimbadde nsaba bannange ba TikTok baffe wala abayina emitima emirungi abagalize endongo ye Uganda era tubebaza nnyo bakoze challenge nga modzi kano katata kanye bayita kasebo kamanyi sebo ono omukulu to mudiki yaleta akana akato akonako tuli touched nako era akonako kasebo esazi no bali mu nominees bali balonda ne modzi bichi bali mu nominees za TikTok so waroze ndabaze bategeseyo oba Dubai kati zetu tulikata era wonsangidda olwa kibadde kasimu badde sikakubasika kutte nakadde musayi kati badde ndi mu sharinga wa kababi kange kasebo ne sharinga wa modzi mbayambako zetali muyimbi ataluyimba nga mukwano gange ne style posting buli wamu so guys toyagalize fenna toyagalize tugenda batugenda ku speed that's why nze ento oluyimba esawa yakane ento oluyimba nga siwadde presenter no mwadde bibiri ne lukuba ku buli radio ku buli TV ne mane baga banayinze temunina ya time ni bangamba era gwe katire tukumanyi nimba we ya time bakimula bani ba capex bani banji oshegera bone baga tukukola Ugandan music so buli presenter ina yagala Ugandan music thank you very much to keeping that love to promoting eggwanga lyaffe ffe tu promoting nga ffe tusinga kolera eggwanga lyaffe wanze ngenda ffa ne manzima nkoleredde eggwanga lyange omuzuku n'omuzuku atandikirawo yaman kali ye code 1 bwe mbadde nayo lunaku luno olwaleero andese eno ndejje lubugumu awula bannange ndabidde ennaku mu mulimo guno nenga abantu tambula kuveeri si ndejje w'omukya wanyi waliwo ndejje mungi ndejje namasuba Entebbe Road bugomo ow'omukyalo yali nze kati nasanka ekyalo ye Kayunga bakiyita ndejje Kayunga mwana watu ebyalo bingi ebifaanagana amanyi waliwo bakiyita ndejje nasango nekye bayita bakiyita ekyo obuvudde Busega ogenda bakiyita batya ngogenda kule Masaka kitali kya kiddaka ogenze Busega Kyengera nasanga ebyalo bayita Kyengera eyo bombo bayita Kyengera no man kati ono yendejje ow'oku Entebbe Road okyambira ku bata enamasuba wali ayagala embuzi nina ayagala obumyu nina bane mutandi uyidi mujje obawe enkoko obumyu enkoko ninazi wano mpitirivu ate nganda sinzungu tojo kyo kibagambe nganda nunda nkoko nganda zokka sirunda nzu nganda zokka nkwe enkoko ngizitwa kilezi eyo girabe eri mu meka eyo zitwa kilezi kitono nnyo kati eyo ngawo ejitu emitwala 5 kitundu eri mu kilezi andi kibulaira kiba kinene bwe kiti kiri mitwalo 5 kitundu kandi manji guze 5 kitundu bankubbi naye kilo 2 eziweza 2 aweri yo nkulungira naye tuli fenna ngina kukwatiramu gisute mboti owulire ezito wakubanga zirya nze engeri gye nkolera nga mu byuma ebyo manyi okwekolera paleti owange manyi okwekolera emmere y'enkoko nenje nenfuna bulungo bwengwa nenetabula enkoko kyenjagala ebeere yaman kali omukama omulungi abanjagalire kati projects zino nja kukomawo kodi ayongere okuzitunyonnyola bulungi atulagirire bulungi atunyonnyola ebisinga ku zo just twagadde tukolere wano of course weewuwe nga we twatandise weewaabwe ewa taata nga we natandise mbagambye so I will come back ate bino nabyo twongere bitunulira in depth ate naawe ku inspiring omuvubuka ali eyo osobola okutandikawo omulimu guno nofuna capital ate nofunamu sente nyingi nnyo kubanga munnaye wano e Uganda
okufuna omulimu oba okunoonya omulimu nagwo kunoonya mulimu emirimu tegikyalabika bwe tutetandikira emirimu tujja kubeerawo gavumenti etuwadde emirimu weetandikirewo ekikyo ate naawe obeere nga okifunamu yanyambazizza nno era kanzikirire mu botiiki neeroboze nja kujja wano mbaga nti mulaba obuvaazi koodi bwe yampa balisaba abalimi baweyo akatalekeka omulimu wena ng'olunda enkoko eŋŋanda enkoko wogira wamu newe beekuttemu just kakooti konna kwata omululuza plane gukunye bukunya tonyeza mu kamwa ku makya n'ekawungeezi omululuza ogwo guyamba enkoko obulwadde obusinga bwonna bw'olaba ng'ekolola osobola okukwata galiki n'omuteeka yekka n'omuteeka mu mazzi ogiwa n'enywa galiki omukusekula n'oteeka mu mazzi n'oteeka emabbali tomugattamu kirala oba oyina eddagala toligata na galiki naye ng'ekisinga okuwonya enkoko wano omusujjasujja buno butonotono bwonna mululuuza akakodyo k'abalimi tebaba basimagula eddagala bwe riti gwe kunya mululuuza obukoko obuto obwo oba buli mwezi okwata muza n'okatonyeza oba amatondo gaako nga 5 tip kakula bulungi kamunye kasiba tekatutte yamaani owekitiibwa Allah abanjagalire